twolekera ekitundu ekyokuna era mbabuulira wallahi billahi taala kyekitundu ekisembayo. Nyongera okubajjukiza nti please nyamba and make sure nti baana abaweza oba omuntu aweza emyaka 18 n'okudda waggulu gwe twagala okulaba show eno. Myaka egya wansi mukole emirimu emirala, muzanyeeko, mukoleho muwaka, kebera uniform ne byonna okwesa wiiki eno mu byesonyiwe bino bye tuliko by'abantu bakulu. Abange katugende tuwulire Dragon ekitundu ekyokuna biggwa bitya. Bwana Sozi mba neebase nzali sawa nga mukaago gw'ekiro nakama kugane mukazi wange ku simu biki byatuse bulungi biki olwo nyini lwagenda kiro ekyo. Tolunzi bye neebase sasa nga 8. Bwana Sozi omanyi okubanga olinga omuntu amujota alota ngenda okulya ng'omuntu ali ku microphone yange ali mukununa bwati. Nengamba kiki nazala wange nga tavuddeyo mbuliri, nazala wange tavuddeyo mbuliri tazze ngenda okulya omuntu ali serious ate juga nazala wakati ali mukulu ali myaka nga 42 kubanga ono muwala ali myaka 19 kwa 21 ate university born kitegeeza na ono nazala bwe mukatagatta alinga mu myaka nga 45 agenda myaka nga 46 kubanga tebugata kubanga yamuzali myaka 17 bina bombo ngala byanyumiza kubanga kwa twanyumyamu awo mama ngamba inda bamuhle muza mama yakuzala kuva sibone ndiye nangati eno bazala mangu biki nanyumiga mama yali myaka alingana mu 3 kusinzira kukatagata ko myaka jono muwala we omwana myaka nga 2 mugumu wakataka ali mu 40s awo ali 40s Bwana Sozi ngeno kulya nazala we nga ali kumugga kulumansinga bwata ali serious. Bwana Sozi ngepe wenyingi nga kulya kudde suwa manyi kati negana mawanga gawamunyo kalengo oyo obutitinga bungi obutiti bwali bungi. Bwana Sozi nagenda okulya nganze nazino omukazi ali serious sebo ngomukazi sibitiri bimukwata ko nga tanyega ye ali kubibye. Bwana Sozi nesoka nengamba kangumenge nefula ye basingenda okulya nenga obuswandi bundi bubi. Bwana Sozi ngobuswandi bundi bubi. Bwana Sozi ngobuswandi bundi bubi omukazi okumanya wana omukazi oli banaye ngobuswandi bundi. Bwana Sozi ngenda okulaba sebo ngomukazi ali serious sebo omukazi avudde no wansi bayambuse avudde yo yaziro kukunda yambuse ayigide mu kifuwa ngomukazi atagenda lumansi. Bwana Sozi nazala nga ali muka. Bwana Sozi omukazi azandidde emimwa wose tanyambadde ninga no omukazi amanyira kivune kama ngo omusajja w'amanyi nene kusajjukira ojuya yeye ali mumpi ngamwala baka ali mukulu naye ali mumpi tibali bawanvu baye mumpi mukutte mutese wansi. Bwana Sozi nakabala omukazi nifula ng'omulalu nzinga ninga katika mulye nawoza kyokka akimanyi mukazi muwala wali lubuto akimanyi bulungi yo omukazi linga omukazi bane yali afa nga uli nga buweli no omukazi yisokola ki yava nga uli najana nemesa ngo mulya nga naye kana yabuswandi bumuli bubi jukira linga uli awali ngo omukazi omwala wakaba. Bwana Sozi nakabala omukazi nabawuliza mu nsonyi we kino sikyo sane kikoze singali muddugavu mane mu nsonyi ndi muntegera musajja muganda ebimanye nziza naye yali mu Filipino yanfukire kiziba ne mu nsonyi we mpewo yampitirako nange ndi muntu. Bwana Sozi nakabala nazaala wange kino nkyogera kuba tunyumya ugwalebe anana abanyumiza nakabala nazaala wange omanyi okukabala omukazi omukulu n'akaaba gwaseka okuva ku ssaawa 8 n'ekitundu neguseka naye omukazi oli okumanya naye ayita wena oba yajja yesize oyiro abakazi bena abakazi bagajja naye omala yetagalina nga nzijiya buyiya nenga Bwana Sozi nakuba omukazi nenfumo omukazi omanyi omukazi okaaba omukazi nageza okwekyusa nemba nga muta nadduka ngiro kulaba nga alisesa nzirukako nemubakira mukakuba kayingalo yali asula nenduka mulirawo mukakuba okati okuva eno n'eri. Bwana Sozi nali omukazi n'akaaba neyefundikira neyeweta kubanga luto yasooka ti yalwawo yali yaddakinga 15 kubanga awo nayalika kati bamala okwalika kati kyenzijukira obulungi kubanga we namala okwalika ekiro ekyo nensooka nenzikakkanamu awo n'agenda ngenda okulira nga akomyewo yadda kati mukudda naye kati bamutuuta ey'okubiri namukwatiramu kubanga kino namuze namukwata essaawa gwaseka nozo tonyo essaawa zalinga essaawa emudda kikano nga 10 aga naye Bwana Sozi ngenda okuva ku mukazi ng'omukazi ngenda okusako benti ettaala
ng'omukazi akaaba naneetonde n'afukamira n'aŋŋamba sorry brother naye bwana sozi omukazi yampoomera kino nkyogera sibalimba nazaala wange yampoomera okusinga muwala we bane bwana sozi omukazi okumanya yalumizibwa omanya n'Abafilipino basiru okimanyi Abafilipino yakubira bbaawe essimu Saudi Arabia yali nampaabira mbusimanyi ono muwala we Niro yajja n'omusajja kati nvudde ku Niro kati nkutte omukazi bwana sozi okubona si okukwatanira mu Filipino omusajja akubidde poliisi ezze poliisi egenda okutuuka mukazi wange taliiwa abalanya mu luzungu yagenze wa jjajjaawe eno nzizza emisango katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala okubona si okukwatanira mu Filipino omusajja akubidde poliisi ezze poliisi egenda okutuuka mukazi wange taliiwa abalanya mu luzungu yagenze wa jjajjaawe eno nzizza emisango kumbe ne nazalawe kumbe n'omwana yategedde omwana teyakomawo bwana sozi omwana teyakomawo omwana agenda okujja poliisi ng'entutte kati ng'agenda okutuukaawo najja ku poliisi poliisi yali awala yantwala ntuukira awo poliisi nga tebanyiga baŋŋamba wait wife coming wait nga banga nti mukazi wange agenda kujja nenga omukazi we yagenda okujja awo ngwe nakutte omuwala nga tazze omwana mu kujja nanga ayogera ne maama we nayogera kati omuwala gwe kuŋŋamba nti maama ono bulijjo era ŋŋamba mu biki mbosimanyi ayagala nnyo Abafirika omukazi wange nemubula ekituufu nemugamba sinze maama we yazze mu buliri bwange naneerijjako nange okukola ki nange nemuyamba neze sinze omukazi simwagala biki bannaye kyantuukako mukoddomi wange esi yali atanjagala bwana sozi sawaŋŋanguka bwana sozi olwo Filipino bannaabidde mu maaso olwo nvaawo waka neŋŋamba kati nkole ntya neŋŋamba omwala omanyi kiriwa soka ofune sente nzireyo okukola ngenda kukola bintu omwala ngamba nedda oli muntu mubi ate obase ku maama wange ne mugamba ati munaye ate kati nze namwebaseeko maama ono mubitegede maama oyo yandeetedde ebizibu biki ekyavaamu munaye omukazi aganyumidde muwala we nti ye omukazi kyomusa omulungi bamubuuza byazzi bitya ye nga bakola nno byabadde mbwi yavaayo eri najjalo gye nali nsula ate nga kwamusinze kati awo ne bagumusalira bonna omuwala awo n'agamba kati munaye omukazi obusiru bwalina amaze gamba bba wasinze poliisi enkutte kati kyenakola nga ndaba nange wakasi kyajjawo bulungi ebintu binsobedde omuwala nga amatwala wa jjajjaawe olumuwala nzirusa nkweke olwaki ekinzityayo waka nga buli kadde poliisi ejjaawo bwe ŋŋamba go Africa go Africa nga banga amanzireyo waffe naye nga banzireyo waffe natambuzawo bigere nga sina sente za tiketi ngenda okubulirizaawo nonye ku embasi gyeri bwana sozesa alemererwa okufuna embasi gyeri nfuzabuza waawo tetuna nembasi ndowooza kubanga zafuna bwenkanya ngenze kugugo mpandise muliyo embasi ya Uganda mu Filipino maama bintu binemeredde kale bwana sozi mbadde mu nnyumba awo olwo olwo ndi wa jjajja gye bandeeta eno omwala gye lyagenze kulaba jjajja jjajja nga mukazi mukadde jjajja kati bambi nga n'ebyala bizibu zibitegeera jjajja nasanga afumbye gundi bino ebikere nga byeyafumbe jjajja nga tewabeereka mbulira nfaani jjajja wakyafu jjajja toileti nzongeza nkuusa ennyumba ya jjajja naye nga wakyafu banaye jjajja tabeereka naye neŋŋamba naye Filipino nga mbulira nfa sinawe mpita kudda waka sina sente za tiketi nasiraana neŋŋamba nkoze ntya ngezezaako okuba esimu eno mu Uganda Kampala eyo bansindikire sente naye ate ngenda okulya prosesi ate sente bozisindika simanyi biyombairo mani za Uganda tezikolayo neŋŋamba kati mpedde leero mumbandi wa jjajja eyo ziriki mukazi wange olwakomewo yansonyi oba nga tegera obuzibu ali ku maama we
kati tugenze mu ddwaliro mbannaye mbandi mu ddwaliro bwana Sozi Katonda nga nayamba abalenzi be. Ndaba omusajja omuddugavu yalaze mu ddwaliro kye nakola nga ngenda omusajja muddugavu ngenda okutuuka bweti omusajja njogera oluzungu omusajja nga mpula oluzungu lwabika lulimu oluswayiri omusajja nga si Munnakenya omusajja nga siire kikyala mulamba bwana Sozi kikyala si yantaasa bwana Sozi ngenda okunywa n'omusajja nga ali kikyala mulamba omusajja nambuuza wajja oti eno ne mu bulengeri gye najja ne girlfriend wange nangamba basajja mwe mweyiningiriza abavuka mu Afrika kalira babe wajja bo biki mu mwidde bizibu byendimu ne omusajja tunyumiza ngenda okubuuza omusajja nga omusajja ali kikyala banange ng'ali ku university emwere mu Filipino University of San Carlos gy'asomesa ali kikyala mulamba angambe nedda kakkana omusajja simwesibyeko sigenzerayo ku university nduse ku university olwo omwana okazi wange mugambe asooka agenda embere n'ono nja kudda olwo ngenzisadde n'ono omukazi omuziri kikyala ntuuka gye ku university omusajja ng'awaasula walungi musajja wavunaanyizibwa Munnakenya tunyumiza anvumidde gavumenti yaffe bweri envundu ya Museveni byonna tubinyumiza awo badetireta ba Africa tunyumiza emboozi nnyingi nnyo omusajja olekikyala omusajja njagadde kati ntuusa awo university ate nfunye wakalimo ntandise okutraininga abaana ba university obasomesa gymnastic training biki ebyo nga mbeera nabaawo netugenda mu gym yesu ya university nitandika obasomesa awo biki training physical biki fresh up biki ebyo nfunye emikwano ku university olwo nga nsula wali kikyala kati ng'oli mukazi wange wankubira essimu nga mugamba nti andi bulungi angambe yoli bulungi tikali ne mugamba noonya ssente ndakoleki ate ziri afuna ddiiru ya Japaani awo nyini wafuna ddiiru egenda e Japaani Omujapaani era asomera mu nyini mu university awo ng'afuka mukwano gwange kati nfunye oyogera ku luzungu otegeerekategeerekeka siko nfuna Omujapaani anfuna ddiiru y'ogenda e Japaani omuleze nga manedda kati kwe kyoba okola anyumirizaamu awo tunyumiza ngombe osalementi nasaaga ng'aso ali awo muyizi naye yali gy'asomerayo Philippines eyo nga alina bakadde be bali Japaani naye ng'alinamu omusawo mu Filipino endala nga mu Japaani yuke kati amawanga gemu beeriraanye munaye omulezi ankubira paasi ate genda Japaani saatuma kutumba mukazi wange nandeta passport yange nagundi ate nga sikugowa netokyo bwe ntuuka e Japaani kati nga singambaza Katonda nnyo mabega okimanyi bulungi nti bwana Sozi natuuka ekiseera ebbanga ne liggwako ne baali bampadde okudda okumulimu ne bansalako nga sasooka okuddakata jukira kava ebbanga liyitako lyosabye kiba kiwedde kati awo nga alina kudda nakakweyiiya omulimu ogumaze okufa omukazi wange ali lubuto olwo ndi myezi 3 ndiye mu Filipino obuto nolukula siina mulimo ndi mbyakiyaye olekikyala nnonze mbyandira kikyala ku university olwo nfunye Omujapaani anseetinga ngende Tokyo Japaani naye nga nyana sente ezinzija okutwala e Japaani nga nzirina era mukazi wange nyini ye yali alina sente ku akawunti mu Filipino yanzijirayo sente ne mulimbalimba nengomawo kata kukola ngenda musindikira buyambi nagwa Japaani bwana Sozi bwe ntuuka e Japaani. Madam Nankya Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu nekiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri 2 ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu. Tubuuza video ye bujuuko mulowooza mulaba estate ye bujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Ndiyo mu bubbanno bino byennyumya mumpulirize ndi mumenyi w'amateeka eno yo gye ndi ndi mumenyi w'amateeka naye kaakati bwe ntuuka eno olumu gwe nafuna mulimu ki kati nga nseetinga ngene nkolebwa bouncing ene Japaani nangamba naye bulikamu akasente naye kyolina okukola manya ndiwina okutuukayo ofuna empapula
bwana Sozi omusajja yantomeza ngenda okutuuka eno ekiseera ekyomusomi nafuna bannayuganda eno yuka nayuganda eno Japan yabadugavu bangi inasango bannayuganda eno nga mbabula bizibu byange bannayuganda bange bagenda okukola bagenda kusibira Japan pejana kumanya ebisuzo babisule mu toyi kati bannayuganda eno nga bandira mbanga ntikyokola kitono nnyo kati endiro eziri Japan byolina okukola olina kukkiriza ogendenga okolere bano abasajja naye bagenda kutambulizanga mu bimotoka era kati nzine ne bannayuganda gye bali bali mu mbeera eno gye tulimu eyaddukaduka naye ogenda okukola naye nga akasente ofuna yendi bampa bulungi yendi yange nzinira siri bubi nekyo omusomo mulungi omukazi wa mu Filipino omulabirira ne kasente ekamba sindikira ekyanyamba eno yigwira benasanga eno baali banafu waliyongoyongo oli musajja w'amaanyi natandika okufuna omulimu era kati ngenda neesetinga natera okuva mu bwabe ofune emirimu omutuufu lakuba ate kati ddiru gye nnina ate kati nafunye ate mbadde nyala kuddayo ekkata bakyali bange baate benalekayo baŋŋambye ate kati nsobola ate kufuna akalembereza amateeka gakyuka kampuni nali nkoleramu yafuna bandi kyageza kufuna abantu kujja abantu beeruwa ggwanga ku bantu mu Africa bayingiza ate kati menzio nze yali akola nsobola okufuna omulezo nenkola naye ate senze nali nfuniriza ntimi kusinga ze nfuna ene Japan kati beeto benyibiri bwana Sozi naye nga nfundikira mu nsonyi gundi settings ndikoninze empanvu kati ngenda kufuna akadde bwana Sozi emboozi zonna mbadde njagala nzikuŋŋaanye ngende nga nzijjamu emiramu emikulu mbalage ne gye nnakulira wa enakula mu mbeera ki oba gye nakulira era be nali nkulanga nyine emyaka 17 kikyali wajjajjanga zana mama wange gye nakulira kikyaliwo lwaki ndi mu mbeera bweti kati emboozi esigenda gisunako kubanga nayo nyovu ate ne bagalofendi abalanga ojjeko liita omwana w'embayi n'oli munne gwe nakwana mu kikomera mwakyoli quarters ogatteko mwana muwala Vivi ow'okumutaasa omuyaayo oyo ate mulimu abawala abalala besikonyeeko nabo nga zaali nsasagge nazo zaali nsasagge kati bwana Sozi naze kati naze emboozi kati website gyengera okusembyayo nga ngenda kudya emboozi nona nzigattewamu zonna okuva dda ku yaliita ogatteko n'omuwala eyankubye empi bwe nayesereze ebusoga yagweddalu balyoke banzizeeyo bankube empi obusoga manyi embaale ndyoke embeera embaale omuwala atereere enveeyo nkomewo mu Kampala abaana bazaalibwa ejjuko lyali yazaalibwa dde waliita nono omwokubiri azaalibwa ate ndyoka nvaayo nkwana ekiwala ekino ekiwala ekisege kati emboozi nange nazizingazinga wamu kati ate mbabuulire n'omudinka oli yakkirawa liita eyagala okutaliita kuba amasasi e Sudaani liita kujuka liita agenda okujja naye omudinka bwe nali nkwana yakkirawa emboozi nange nagizingazinga nyiteeke wamu ate mbateereko n'omuwala omulala gwe najja ku gundi kwambiyansi Bukesa oyo naye yakali akapale kemwambuuziza akapale kaddawa iwakina kukutanga nako mu motoka emboozi nange nagizingazinga wamu ate mbakulende gye nakulya mu bajjajjange waali watya baana yo si wangu waliwo ensasagge nnyingi waliwo n'omusajja eyajja n'endeku endeku ezo mwalimu enkuyege kati ezo enkuyege yali yaziteeka bwati mu ndeku namusanga Masaka ewaffe gye nzaalibwa ewajjajja eyo mu kyalo eyo nali ngenze kulya nanansi wakojja nsanga omusajja mu trading center alina enkuyege ng'aziteese mu ndeku kati omusajja oyo ng'akola mutaka naye enkuyege ze zirina okuluma mutaka oyo kati n'osigako eddagala mutaka oyo kyekiddirira era kiki nakola era kati obuswandiki bwe najjaawo era ngenda babula lwaki ndi mubeera bweti egambe emboozi bwana Sozi mbadde njagala ne mubaleka mukuba bawuliriza bonna bakyali bange bonna kabalwafuse ba mikwano mbadde njagala emboozi eno nagizingezinge bweti tulemu emboozi emu naye nga ngenda nziramu egyo emiramwa gye ngenda okuzinga bwe nti awamu kubanga manyi mulina ebibuuzo bingi kitegera bwana Sozi ne mwina buli ku mukutu mbaagala nnyo nkyali musajja wamwe Drago nkyali w'amaanyi naye munsabire siteeredde mirembe naye omwana gyali kusoma era okusoma gyali bamuwa mu Uganda Matters Namugongo gyali bamuwa kifo gyali asoma bulungi n'oli mulala gyali asoma so nyina n'omuwala Omufilipino yahamaluzaala zaala kyana kiwala kirungi nnyo nakituma kizaawedde manyine byafumbe mama nga weddi olugave kati omwana alina mutuma zaawedde gyali kati bamwana lero Filipino ndiwulira nesagala siri enkwatako nzinjagala ya kika kyange era kati mbwana Uganda bonna bali awo tunayo omwana tunayo zaawedde Filipino omwana yazaalibwa bulungi gyali ali myezi 2 akazaalibwa naye kati mbadde nteekateeka mbadde nyasooka kuddako kata bakyali bange badde bambise ne bekitambula naye nawane Japan wendi siri mu mbeera mbi ndiyaddeko bwana Sozi byebyo naye nga mpagala nnyo bakyali bange. Hey olaba amazzi gano bwe nkubuulira obudde bwe nganywereddemu butono neewuunyiza nti mu kastori kano nywedde amazzi gano. Wali oliddeko ebyennyanja abaali baliddeko ebyennyanja Mulungo it's the only time gye mpunzika nga nywedde ecupa za soda 2
bwe mbeera mulungo nga tuli ekyennyanja oba kubaamu munnyo ate n'ekyennyanja oba kisabisa nnyo amazzi ndoza eno experience ndala amazzi gano nganywedde nga mpulira ka story kano simanyi lwaki kandeese nnyo ennyonta ne mpulira nga enkalamata enzita mu media eno abakola ku journalism byali mukyawo lutubiyigirawo waliwo kye tuyita pre-selling. Adam alina ekintu kyakola mu media eno tukiyita pre-selling, kwe kubanga amaliriza nga bwe ntera obbagamba nti we tukomye kati ngamba sigira ekifaananyi ku kitundu ekiddako alina engeri gy'atulekamu effumu ng'owulira omwesunga bwesunze okuddamu okumuwuliriza. Nabadde nataddeyo okusaba kwange nga njagala okulya love story yo kati naye ate onkoze bulungi kubanga oyanukudde ebintu bino byonna mu kitundu kino ekyokuna, so katugirinde buladi. Naye njagala kukubuulira ekigambo kino Dragon oba Adam, bw'onooba mugagga ojja kuba mugagga nnyo, siri mu kulagula. Bw'onooba mugagga bwe kunaaba kukwata ssente nkukakasa ogenda zikwatako nnyo, naye saba nnyo oleme kuba mwavu kubanga ate bw'onooba mwavu ojja kuba mwavu nnyo, otalaafiya. Kati approach yo eno, that aggressiveness, bw'olumba ng'ogenda kufuna ssente ojja zifuna, bw'onoolumba ng'ogenda kukola loosi ojja kukola loosi nganne. Kakati weetonze mu nsonyiwe, kakati oli teyali muddugavu, kakati munnange singira munnange ennono zaffe, kakati kale temulaba nti kuseka waliwo ebigambo ebiyitawokko kyobula nteekako nti myaka 18 ojja kwewuunya nnyo bw'olaba nti ebigambo binene nnyo ng'oweza emyaka 18 okudda waggulu, toli mwana muto. Naye muwulira ebyokuyiga ebirimu. Njagala okubategeeza mu butongole nti tulibako Philippines, tulibako emirundi 2 embaale. Dragon kati ozaako nsi ki? Omwana bamuyitaani ate byajjo wano omwana muto ne Adamu tolina magezi. Nina comments kanzikole abayi Omufiripayini nga yalina olugambo ebyo byogerekeka. Bannange mulabye tweberere Uganda, bannayuganda tulina empisa bino byogerekeka n'okubira n'ogamba bbaawo nga weekolako olugambo ku bikolwa ebyambyone bibakutuusizzaako, ate n'obeerawo amazima n'oyogera ng'era okkiriza nti ne mu kisenge gwe bwetutteyo ne walayi lunazaala lunyisizza. Dragon toli wekka, tulinza sitole eyo enkuyege ekigambo ekituufu kye nali lunazaala baalulyoka. Bw'oba owulira story eno ng'ovuga beera mwegenderezo, ojja kukola ensobi, oli ku highway, oluusi otaddeko volume nnene, tofaayo ku bigenda mu maaso, weegendereze. Bw'oba osiika ojja kusiriza ebintu by'abandi. Bw'oba oli musawo ng'okuba mpiso ojja kutabula eddagala ly'abalwadde, ojja kukuula omuntu erinnyo ng'oba tulina kumukolako kintu kirala. Omutwe gunnuma. Kaakati laba bw'ogudde ku lekikyala oyina olukisakisa, oyina olukisakisa wakati mu sitoomu waliwo olukisa olujja ne lukusala n'obusimattuka. Laba bw'owunzikidde Tokyo, Japan.
mwana tungotalaze mawanga. Njagala mu comment section 1 tukwebaza brother okuvayo n'otuwa bino bisesa birimu okulabula kungi si bantu bangi abalina obuvumu obuvayo ne boogera ebintu bwe bite bibatuuseeko mu bulamu bwabwe naddala nga bino ne munnange bwe tuti we tuyiga it's fun tukola emirimu bulungi ne tutambuza ekyeyo you know the shift bwe twazibadde night tezitumenya betwanyigide twekanga zino ze stories owulira n'otandika oseka mu nju n'olowooza omusajja nti olusirika lwaweddeko wamusonyiye byonna byonna bye yakukoze n'olemu okubalansinga olusirika okakkananga olumaze ng'olina okuyita bbaawo awulire ku by'owulirako museke mwembi naye tuyige waliwo risks ennene naye banne olugendo lw'obulamu buli muntu I don't know Katonda atusaasire Katonda atusaasire ninza ogw'enkuyege ninza akapale kwambiyasi Mukama nsaba akunsaasirire bino byonna tubyogera nga tuseka nga tukola ne tulowooze there is life after here. There is life after here. Tusinisenze nnyo bwe naffe tusimbye empengerezi tuli ku ngulu bwe tutambula tutikka butisi but life is beyond this, so we laugh but we should learn. There is life. Zino files zaffe nga zizingiddwako ng'obulamu bwaffe bukomye. Files zaffe ne zizingibwako nga file ya Mukyala Kayondo maama wa Rita waffe bwe yawumudde file ye nezingwako. Bwe bali bikkula file yange, bwe bali bikkula file yo endiyo eriba etya. Mukama akuwa ekisa newankubadde obulamu tubutagaliddemu naye obeere n'enkomerero ey'oluvannyuma, enkomerero ennungi nti yatambula wano yeeyononesa wano yeekola ebyekisiru wano yakola bw'ati naye yakyuka. Ekyo kye njagadde okukulekera byonna tujja bikola ne zijja kusanga chapter oba file yo bwerizingibwako nga bweti bwewunzise. Confusion, drama, violence, byonna abalala balimba file yo bweggalwawo nga bulimba ng'omanya era olizigenda okuzuukira bakusomera file omusango bagukusalira nga file yawunzikira mu bulimba. Kyovula nina okusaba kwensaba Mukama nyambanga n'essifa kabenje simanyi bibeerawo ekyo ekibwatukira naye nsaba Mukama ate Katonda atuwulira. Nsaba Mukama ampenga omukisa oguli konsayiringa taŋŋanyanga okufa nga siri konsayirinze naye. Ekyo kyensaba omukisa ogwo agumpe ngezaako ne mugambirawo nti awamu bijja kunnema ne buladi tonvaamu toŋŋanya kufa kibwatukira bwe kuba kulwala nfunewo akadde ak'okwenenya akadde akali konsayiringa naawe ngende mpumula okwebakira eringi nga manyi nti akagombe bwe kalivuga ndizuukira n'abo abaali konsayiringa ne Katonda abaali konsayiringa ne Kristo nga nzuukirira obulamu obutaggwaawo ddala okuzuukirirwa omusango ogw'okubanga ekibonerezo kyakufa emirembe n'emirembe. Ekyo kyenkwagaliza. So nga tusenika amannyo mu bino byonna tugoba boredom, there is entertainment, there is mulimu human education, mulimu warnings. Please njagala obibalansinge kuba byonna tubyetaaga. Nsaba Mukama akunsaasire tusisinkane ate nga brother Joseph atuwa love story. Wano tubadde Philippines kakati ate ewa brother Joseph tugenda kubeera tulimu India naye nga ate eri love story super. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa.
Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwa akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.